gwani gwe nga tonnaba kunoonya kintu kirala kyonna kyofuula mulala gwe weebuuze gwe gwani okitegeera bino ebintu bemuwulira buno bululu butandise bano bakubye ebipande baagala kufuuka bakansala bano baagala kufuuka bapulezidenti bano baagala kulemerako gwe sooka weebuuze bo nga balemeddeko oba nga na bano bafuuse gwe gwani okitegeera kati bwe bazaala mu Uganda muwanike emikono kubaliwo nga bakuzaalira wano mu Uganda babazaalira wa kaakati ekyo kyokka ekyokuzaalibwa mu Uganda tekikufuula okusinziira ku tteeka tekikufuula munnayuganda omuzaale ekyokubiri bameka wano nga kitaawo ne nnyoko Banyarwanda kaakati ekyo ekyokubeera nga kitaawo ne nnyoko Banyarwanda tekikufuula Munyarwanda oli mu ssemateeka oli ali mu ssemateeka omu ku mawanga ga Uganda nansangwa okubeera obubeezi nga abakuzaala ababiri Banyarwanda tekikufuula bali aboogerwako nti bannansi okiwulira kaakati kummwe mwenna abasibuka entungamo Mpororo Kisolo oba Kabaale muwanike emikono mukulu yimirira bajjajjaabo gye bava kati wano wonna wonna mwenna nga bwe mutudde olwekaye munnayuganda omuntu yenna nga taatawo ne nnyoko Banyarwanda nga temusibuka wali wenjogedde etteeka lino abayaaye abaalikola mu 95 mu nsonyiwe saagala bayita bayaaye naye kale siyinza bayita bakitiibwa baateekamu akawaayiro namba 10 nga kagamba gweokufuuka munnayuganda omuzaale olina okuba nga omu ku bazadde bo bagwa mu mawanga gannansangwa ate nga agamawanga gaafuuka gannansangwa okuva mu 1926 nga lumu omwezi ogwokubiri awo oba okyaliwo awo kati noteebereza bwabo nabo bakitiibwa bakola ssemateeka nze mbidde nze nengoberera abo nze sisobola kakati ebimu ku byannema n'ekyo nakiteekako ku lisiti sisobola kugoberera abo abaakola ebyo nembayita ab'ebitiibwa kubanga baddira omuntu amanyidde ddala obulungi nti munnayuganda owakuno ne bagamba nti ate si munnayuganda bulwaki okusinzira ku nnaku z'omwezi zino n'okusinzira ku zino n'okusinzira ku bajjajjaabe n'okusinzira ku bataatabe twogera kwono ate bajjajja oleeta baati mwekuma muli abantu wano ani ayina akafananyi ka jjajjaawe kamu bweka abo bagaayi baafa nga abakubi b'ebifaananyi muno tebannajja baali tibannajja abasajja abakuba ebifaananyi nga bakozesa kamera ezirina ne firimu bajja luvannyuma nagwa wansi era abamu baatukubanga era abamu ku baali bazaaliddwa ebiseera ebyo baatukubamu ne kumpewo waliwo omusajja awo yagamba nga mukubi wa bifaananyi bwakubazisa abasajja naye nga waliwo lwagwa wansi nayimusa okukulu nokebera bonna olabira ddala nga kamera erabika tekati firimu eweddeko naye yakyakuba kati ebyo ng'obibuuza munnansi ayina kukulaga nti nze nzaalibwa wano ate azaalibwa kubanga si buli omuntu azaalibwa mu ddwaliro nze saazaalibwa mu ddwaliro nze nagwa mu nnimiro nga mmanga alimu kakati nze tosobola kuŋŋamba mu ddwaliro ki era nze ebikwata ku kakonge k'eddwaliro
babinona bagenze kuŋŋema ebisi biriimu teri musawo ayinza kwetendereza mukulokuba yasoma omusawo nze nazaalibwa nedda nze mange yennyini ye musawo wange so tombulire nazaalibwa mu nnimiro so tosobola kuddira munnansi amawanga gatandise okukola ebizungirizi gagenda ku mwezi ganoonya eddagala eriwonya kansa ffe tutyanoonya bwe nkubamu tooki oli waawano ffe n'ogamba nti kati olwo nze temugenda kunkanga zisiri mu byabufuzi naye obutabeera mu byabufuzi tekitegeeza nti ndeka abantu bawagire bye batategeera nedda gwe nga tonayagala kuddako kulemerako bino bikozeeko ki nze munveeko sijja kumunoonyeza bululu wadde sigagala sigambye nti nomutemumuwa naye nze sinza bagaa nti mumuwe munveeko waliwo wano ebintu bye babagamba mbu wafulumyeyo executive order eyogera ku bantu ba biti bimeka bisatu munnayuganda omuzaale citizen by birth mbagambye wano muyinawo ono yekka yongere oyimukeko kale ono gwe mwandiwadde nobwa chairman bw'ekyalo yekka kubanga loole bwe zijja yekka yasigalako ono sebo chairman oliwoogu kati executive order bweyogera ku citizen by birth gwe tekwogeddeeko mukitegeera tewaba bakugamba muzina amazina nedda bweyogera ku kigambo citizen of Uganda by birth gwe gujjeemu gwe kirina okwogerako lyetteeka nga likyusiddwa ne ligamba ti omuntu gwe bazadde wano abeere munnayuganda by birth abasigadde tunaabakwatako mu nkwatako endala naye gwe bazadde wano ye bamuleke abeere munnayuganda by ki waliwo gwe bagamba executive order gweyogerako omulala citizenship by registration oyinza okwagala okubeera dual citizen oba okubeera ng'oli munnansi w'ensi bbiri Uganda n'ensi endala awo waliwo akawaayiro pulezidenti wa Uganda yagamba olina kubanga ensi endala gy'oli teri wano kumpi ku Uganda obadde mu Ngereza wano Abangereza muwanike emikono obadde mu Ngereza naye oyagala kufuuka ne munnayuganda n'olwekyo ekyo era nakyo tekikukwatako mwaba badde bagamba waliwo executive order mbalabaawo kati naako tekakukwata kusikako tusigazaayo kaliwa naturalized citizen citizen by naturalization kitegeeza omuntu ng'obadde munnansi ow'ensi endala naye kati owulira oyagala biri eby'ensi endala obyejjeko obyegaanire ddala obiweeyo babisuule mu kasero kati bakuwe ebya Uganda obeere munnayuganda afuuse munnayuganda so omuzaale naye ng'owaddeyo biri ne bakuwa biki nabuuzaako omukulembeze nti bano abantu b'ogamba nti kati si bannayuganda bansi ki n'agamba nti bannalwanda akati kambabuulire nno omuntu okubeera munnalwanda Rwanda ensi y'e Rwanda okugamba nti gwe oli munnansi olina okuba nga ogwa mu biti bino bimeka bisatu okusinziira ku mateeka gaayo ekiti ekisooka nga wazaalibwa Rwanda abazaalibwa Rwanda muwanike emikono nga bakuzaala Rwanda muyimuke mwajja mwaka ki tenda mwena bakuzaala oli Rwanda ng'oggyeko no taata njagala abavubuka nono ng'omuggyeko bono bubajja mwajja 5 mmeka 5 8 5 9 kaga mwesa taata wajja ddi 7 kati mwabavubuka be bazaala Rwanda mwajja ddi
kyenda mu mukaaga abalala kati mmwe abazaalibwa e Rwanda mmwe muli bannalwanda si banyalwanda mukiwulira mmwe muli bansi ki mmwe musobola okuwaayo obutuuze buli obunnansi mwene musaba obwa Uganda abasinga bajja 94 lwe waagwayo ebizibu eyo n'okukyusa mu bukulembeze na buli kimu n'abalala batta abantu ne baddukayo okitegeera bino ebintu emunaba mubimaliriza mwetaaga kwogera mazima ekyekyo mwe abalina emyaka emitono mulabika si mwe mwatta n'ebitata byammwe byatta naye mwe temulina buzibu kyogenda mu bikyeyamaani mwe mwali buto mwagira ku migongo kaakati mwe musobola okuwaayo buli obutuuze ne babawo obuki obulala obwa Uganda naye kaakati bambi bano abazaalibwa mu Uganda e Rwanda olina okuba nga wazaalibwayo kati ab'ekiti mwe bagwa abalala olina okuba nga wazaalibwa ewantu ewalala wonna naye nga bazadde bo bali resident e Rwanda kati abalina nga abazadde bamwe bali Rwanda muwanika emikono ono tiwali bazadde bo bali Rwanda kati gwe osobola naawe okukola naturalization okuwaayo obwe Rwanda oba gwe kubanga gwe owandiika kwembasa eyinza okukkiriza nti oli munnalwanda n'olwekyo obwawana tubukuwadde busazeemu ofune obwa Uganda ekiti ekyokusatu ng'olina identity card ya refugee oba bagita refugee card ani alina kadi ya refugee wano refugee bamuyita batemu embunzi waliwo agiina wano kakati ekyo byebiri mu executive order benagambye nti mwazaalibwa wano ebyo si byammwe mwimuke abazaalibwa wano mbalabeko kati bano bonna bano owekitiibwa president wa Uganda bano boolaba bano executive order tebakolako kati bano tebalina nsi mwe bagwa e Rwanda tebabakkiriza ne Uganda obagoba tebalina nsi oyagala balagewa maama agambye nti bo bali mu No Man's Land eri muggulu wano tewali n'olwekyo okujjako nga muteeseteese okukola ku ngeri gye bagenda mu ggulu tewali solution